Minister Henry Sekabembe atandikidde ku kisaawe ky'essaza ku mbuga ya Beene Ntenjeru n'akyetooloola ng'agenda yeekebejja ebisaanyizo ebitali bimu. Bw'avudde ku ekyo ayolekedde ekisaawe ekya Bulwamu Bishop Brown ekisangibwa mu kibuga Kayunga. Era eno gy'asinzidde n'alangiira ekisaawe ky'essaza okuba nga kye kigenda okuzannyirwako empaka z'omwaka guno ez'akamalirizo. Era ffenna tukkaanyiza nti enteekateeka zonna tuziteeke ku kisaawe eky'essaza. Kiki njagala okubasaba nti enkwatagana gye nsanze wano ku bisaawe nga tulambula ebisaawe yebebeera enkwatagana mwe tutambuliza ensonga zino. Obumu obwannamaddala obutaliimu bukuusa, obutaliimu kweryamu nkwe, obutaliimu nga buli muntu oba mwanjulukufu mu nteesa zonna. Ekyo kimu. Ekyokubiri, empiira gino tugitambuza kusobola kugatta abantu ba Kabaka. Ono era asiimye bannabugerere olw'obumu bwe boolesezza nga bamusanyukira wamu ne ttiimu gy'agenze nayo, era n'abasaba baginywerereko lwe banaasobola okutuusa Buganda ku ntikko. Abakungu abamwerekeddeko nabo basizza kimu naye nga batunuulidde ebisaanyizo eby'enjawulo. Entuuza y'abagenyi n'obugazi era wali walinamu ku nkizo nti walinawo ka elevation aka Ssaabasajja wayinza okutuula n'abagenyi abakulu abalala ate ne kituwa omwaganya okufuna abawagizi gye banaabeera. So kiri ne kiba nga kisikowaringako katono okusinga ku kino. Obuzibu buli bumu bwe tuba tulina okuteekamu amaanyi ffenna okujja abantu eno okugiteeka kintu kirina parking oba olina kusabako ku bali ate era ziba tezikola ki naye ziri waliwo parking eza Beene zirina ziteekeddwa okubeera n'eza Katikkiro bulungi ne baminisita be n'abaana abalala bazze okulaba omupiira. Oweekitiibwa era ajjukizza bannabugerere ku bigendererwa by'empaka zino bye beetaaga okukuuma obutiribiri. Kyesina kubuusabuusa nti kijja kukola ki? Kijja kulabika. Ekikulu mu byonna ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka bantu. Tukwatagane ng'abakulembeze ffe ab'Obwakabaka ne bannaffe okuva mu gavumenti eya wakati tukunga abantu. Nga 27 Museenene ono Kabaka yasiima okuggula empaka z'ebika by'Abaganda ezijja okuyingira ku ssaza lye ery'e Bugerere. Okusinziira ku nteekateeka wajja kusookawo omupiira wakati w'ekika ky'Enseenene ng'eyambalagana n'ekika ky'Emmamba Kakoboza mu budde bwa Kalasamayanzi okulaba kaani anaakwata ekifo ekyokusatu mu mupiira gw'ebigere. Ate ogwo bwe gunaggwa waddewo ekika ky'Engeye nga kittunka n'ekika ky'Ennyonyi Ennyange mu mupiira ogw'okubaka ku mutendera ogw'akamalirizo. Era wano Omutanda asuubirwa okuba nga Abagerere bamwota buliro. Ate oluvannyuma ekika ky'Ente kijja kuttunka n'ekika ky'Abalangira mu mupiira ogusuubirwa okubaako n'obugombe nga buli kika kinoonya okwettika engabo y'omwaka guno. Oweekitiibwa akoowedde abantu ba Ssaabasajja bonna awamu n'abaagaliza Buganda okugenda mu maaso okwewa mu bungi ku kitebe kya ssaza ly'Entenjeru nga 27 omwezi guno babugulize Namulondo. N'olwekyo njagala okusaba bannakayunga bonna, bannabugerere bonna, abantu ba Kabaka mwenna okuva mu masaza 18 mugwerewa ku kisaawe ekyokusaza ng'ennaku z'omwezi 27